abantu abali ebweru mbabuulira nnyo, nze kino sitya kukyogera lwa nsonga nti abaana bange nabazaalira eyo, nababeerera mu kubuulira muganda wange mwannyinaze developing kye bayita self reliance. Baana abo bagenda kutuuka nga tokyalina control gy'ogenda kugikola ku omwana wo ne bw'anaaba nga agenda kukkiriza abe ng'akwatagana naawe, gwagenda okufumbira waaba weeyo mirundi mingi nnyo nti tuning bagenda kugikyusa. Teweesiga muntu kuba nti nno yagenda okuvaako, yegenda okubeera soosi y'essanyu lyo. Teweesiganga muntu. Personal reliance ebeere mu ggwe nga ggwe. Omuntu yenna manya nti nno omwana wange ne bw'anaakeera ku makya n'aŋŋamba nti nno oli mu Washington ngenze New York kukola, ojja kumuta. Tomweteeseeko, tomwesibyeko obudde bwonna. Abo mugenda kutuuka n'ekiseera mutandika okunyiiga. Ate nze kye mbasomesezza wano, njagala mukimanye nti Mukama Katonda ampadde omukisa njogera n'abantu bangi. Bye mbabuulira stories of others. Bino bye mbabuulira bituufu ebibaddewo. Good enough I'm not mentioning people's names. Abalina abaana bali mu nnyumba kaakati baduduma. Nze nina bano bemmanyi ng'alina omwana mu nnyumba amutya. Batuuse ekiseera omwana aduduma, omuzadde ng'atandise kukolera ku biragiro bya mwana. Ani gwe weesiga? Personal reliance. Otuuke ekiseera nze wendi wano nabagamba dda, ate kirungi ne bwe nkyogera wano ku mikutu, ogenda ogeyo omwana wange oba ab'ennyumba yange, kubanga gano ge mazima gange ageetongodde. Abaana bange nabatuuza era bakimanyi. Nabagamba nze muli bantu nabaleeta mu nsi obuvunaanyizibwa bwange era n'okubalabira obuvunaanyizibwa bwange, naye temweraliikira, sirina mwana wange gwe mmanja. Sirina mwana wange gwe mmanja, wabula ekimu kyokka kye njagala munsasule, buli omu njagala abeere bulungi. Kyekyokka. Omuntu mukwate omuleke. Bwe nzija wano ne mbasomesa bino ebintu, olaba bino ebintu ebyaffe, personal initiative. Omuntu kola Isma nsonyiwa, mbadde Dubai sikulabye nsonyiwa, ate ndabadde ku Biniasa ekiro. Personal initiative. Omuntu okubanga onkugamba nti weeko launch your life. Mulimu abantu wano betujja no, honestly kinnuma nnyo buli lwenjogera ddala nendaba wano abantu obagamba nti tukole kino, oli n'atandika okukujuliriza ennyo abaana, like nze abagamba siri muzadde, oba nze abagamba sirina mukwano eri baana bange. Naye Mukama Katonda kirungi yakola obulamu bw'ensi nti time epaasinga, buli muntu yenna atuuka ekiseera n'alaba ekituufu. Mulimu cycles ezaali badde zitulaga ebintu, senga tubanga twagadde tuzirabe era tutegeere ng'obudde bukyali. Gwe okimanyi nti bw'ozaala omwana bw'aweza emyaka 3, 4, 5, 8, 10, oba mu nsi olina omukwano gw'omulinako ng'omutunulirako obutunulizi bw'ati, ne bw'aba alya emmere n'omubaako ekisanga omuzadde. Naye Mukama Katonda yakola ensi nti omwana amutuusa mu myaka 13. Omwana ku myaka 13 n'agenda mu kye tuyita adolescence, n'atandika okufuukira awaka. Bameka ku mmwe abalina abaana abatuuse mu myaka 16, 17, ng'olwaleero amugoba bugabi. Agamba senga agenda ku university, senga tufunayo tumuteekako, n'atuuka ku myaka 18 n'otandika kumusabirira butafuna lubuto oba butafunisa baana babalala mbuto, ng'owulira oyagala agende. Nabweto ng'olaba ng'era n'enkoko bw'ebeera ekwata obwana bwayo n'ebuvujjirira nga teyagala agisemberera, naye bw'etuuka ekiseera etandika obbubojja bwo bwennyini bugende. Katonda yennyini yatuwa sayinsi, naye abantu tugaana ozitegeera lwa nsonga nti nno tugaana okutunuulira ebintu mu butuufu obulina okubeera. Kyova olaba omwana wo bw'ageetinga mu adolescence 16, 17, ageetinga rebellious, n'otandika okukendeeza omukwano gwe. Ogenda okulaba ng'atandise okuditaakinga.
naye atandise okugenda ng'afuna mikwano gye. Bw'afuna mikwano gye ye ng'omuntu atandika okugenda nga yeetongoola. Mutandika okubeera mutandika okugenda nga muli cringe, mutandise okubalemerako lwa nsonga nti mwagaana okweyawulako, mwagaana okwawula obulamu bwammwe ku bw'abaana, ne mutandika obbafuukira ekizibu. Era kaakati bali mu mayumba omwo, muli mu madiiro beggalidde mu bisenge. Tubibabuulira bino mutuyita ba motivational speakers, but this is a reality. This is a reality. Have the personal you. Gwe ng'omuntu ng'otegedde nti oluvannyuma lw'abaana bano ninawe enteekateeka egenda okubeera eyange. Waliwo abatandise sinaani obalabye beggalira mu kisenge. Personal initiative. Nkuzeeyo ku goals ne nkuzaayo oweekubiriza wekka ku buli kimu ky'oyagala okukola. Kati nze Haji Bakaluba kyekinfuula omulalu, kyekintambuza. Weeks 3 wandabye ndi China, luli nali Dubai, kati nzize Dubai. Omukisa we guli. Lwaki nzikiriza omuntu andaba obulabi ku internet andowoozesa nti ndi mulalu? Lwaki olowooza nti ogenda kundowoozesa nti ndi mulalu? Abantu banne twetegeere bwetegeeze, naye along the way nga olina ekintu ky'okola, abantu balina okuyita abalalu, balina okuyita omulalu, especially bw'oba okola ekintu kye batategeera. Ate nabagamba ekintu abasinga obungi kye batategeera kye kibeeramu ensa. Era buli lw'okola ekintu nga buli muntu yenna akitegeera, osobola okimunyonyola mu ddakiika emu n'atatya na kutya, tolinaawo kyanjawulo ky'ogenda kukola. Tolinaawo kyanjawulo ky'ogenda kukola. Nze kambabuli njagala nnyo Eva n'embazza ku lugero lwange. Mulaba ebintu bino byenkola. There are certain people who used to love me as Bakaluba nga naakatandika okukola ekintu kino kyenkola. Nzija wano n'enjogera wano nammwe, naye abantu baatandikanga kulowooza ku Haji Bakaluba eyatugambye nti asikaali w'e London, eyatugambye nti teyasoma. Well, olugero lwange I believe lwali inspiring ku bantu especially abaali beetunulamu ng'abaawansi, abatalina nnyo nsi kyerina basuubirizaamu era balina okukola ekyawansi. But along the way, nze ebintu byensomesa wano, trust me, I do research and I don't simply come here to teach, but I go and I put it in practice. Natandika okukola ebintu bino ne nfuuka omuzungu kye yaliise okubeera aggressive. Ndi aggressive mu bintu byenkola, of which bwe mba nzize wano nga nsomesa, njagala nnyo abantu bange bensomesa bankoppeko ekyo babeere aggressive. Beera aggressive. Natandika okubikola n'ogenda wano n'ogenda wali. But let me tell you one thing about human nature. Buli muntu yenna akutegeera, akumanya, atandika okulowooleza ggwe nga ggwe, atandika okukulaba nga Isima, atandika okukulaba nga Sinaani, atandika okukulaba nga Mukiibi Goodman nga ggwe, n'afuna ekifaananyi kyo. Era omuntu bw'atandika okufuna ekifaananyi kyo, kambabuulire ekiddako, omuntu atandika okupimira nti Haji Bakaluba y'ono. Mumanya alina kuzuukuka ssaawa 2, mumanya alina kubeera n'obukadde 8 oba 10. Kakati kiraasi zino zensomesa, oba nange omuntu asiiba buli kaseera nga nsoma nga nkola research, ate nze kyennina kirala, nina ebintu ebirala bye ndoota nga leero byenkola si bye nnina okukola omwaka oguddako. Era muntunuulira ebintu byange byenzize nkola, nabagamba natandika okwogera nammwe nga ne ka intaneti katubuukako. Ngenze ntambula mu myaka 3 okutuuka wano wendi, okiraba naawe nti kigende kyawukanamuuko. Ogenzo kituna gye ngenze nga ntambula si gye natandikira. Naye along the way, abantu b'oba osoose nabo, nina ekintu kye ngenda ennyo nga mbasobeza, bakiyita preconceived notion of you. Omuntu abeerako n'ekifaananyi kyakumanyiiko nga ggwe, yakikwata n'akibumba
n'akiteeka mu bwongo bwe. Buli lwogezaako okutandika okufuuka omuntu omulala, kubanga buli lwova ku ddaala namba 8 ng'ogenda kugenda ku ddaala 9, ekisookera ddala ng'ogenda ku 9 olina kufuuka ddaala 9. Enneeyisaayo n'ebikolwa byo birina kutandika kufuuka bya ddaala namba 9. Kati abantu bonna bw'okolaganye nabo babaako ne predetermined notion, balina ekifaananyi kye baba bakulinako mu bwongo about you nga bo bakisiiga nti yegwe, so they know you as of ddaala namba 8. Kakati nabagamba nti togenda ku ddaala namba 9 nga tonnaba kufuuka namba 9. Jim Robo yali asomesa yagambanga nti omuntu nga tonnaba kunoonya $1,000,000 olina kusooka kufuuka $1,000,000. Otandika okweyisa ng'omuntu wa $1,000,000. In sense sente tezijja nga zo, sente zijja eri omuntu oyo ali worth $1,000,000. Nekitegeeza nti tosobola ne bw'onaabeera ne ideas zonna nga tonnaba kufuuna ability efuuka na kufuna mikwano giri mu ddaala gy'olagamu, togenda kutuukayo. Kakati nze kyenkeera ku makya strategically n'enkikola n'olaba nti omusajja yabadde bw'omu naye yagenze n'anoonya Newton. Gwe gwate mu magezi go ge waaligaye nti omusajja talina muliraana, bakola omulimu gwe gumu. Naye kakati nze ngende ku kye bayita mastermind, kubanga okwata omuntu ne mutandika okugatta. Ffe abaddugavu kye tutalina, kuba bw'olaba omuntu ali mu field yo nabagamba we don't have creative minds, we have competitive minds. Oyo toyagala muwuliza, oyagala kubanga omuwala nanze, because I know how the game goes. Neetoowaza ne mmanya omuntu ono nti kamusembere gwe ky'oba olina okumanya. Ate ddala ffe kalicha wano e Uganda gye tulina tetusoma ate tetwagala tubuulira. Kye tumanyi olwedde nga ffe abantu kye tumanyi kye kisembayo ate kiba kyaggwa.